Ya AK47 yali musajja mulungi nekyo sijja kwerabira nja kinyumya naye azika AK47 engatto yange ng'agenda kushootinga video naye nakagigula kuva South Africa ninyi mwazika agenda akola video kati waayitawo akabanga katono nnyo nga tannagizza Jeff n'amutwala mu ttiimu no slip kati kitegeeza nti AK47 wange yali akoze eki avuddeyo ne mukuba mugamba ssebo oba avudde mu Leon Island zikumyawo engatto zange ne kaŋŋamba sijja zikuddiza wayagala jjaza ekimiro eno ne mugamba ekeno nze mukulu we naakusanga ngenda kusikaasika n'agamba tontiisatiisa okumanya eke yali mujoza mukubira lwakusatu ku lwokuna ne musanga muki mu gavana songa n'engatto z'ayambadde ne mutunuulya naseka busesinga muganda wange so waayitawo ate ebbanga ttono nnyo n'atufaako naye nga memory yange esinga okubeera ya mwena bakwano ba AK47 nze nasibye sira ne mbagamba nti tetujja kujjukirwa singa tuba tetujjukidde nga bwe tujjukira abayimbi abalala mutwegatteko nga tujjukira AK47 Emmanuel Mayanja yatuyitako ennaku z'omwezi nga 15 March kibanda ne tribute yeyo tugiteese ku Nikan Resort kituteesa ku Nikan Resort kuba kikumpi n'ekyalo kye kwe yali abeera ne bazadde be gye babeera n'ennaku z'omwezi 15 is because lunaku lwe yatuva ku maaso ebyolumbe Mzee Mayanja ajja bikunyonnyola nze nkyali nze ndimu eno mu department ey'abakubi b'eŋŋoma abayimbi bonna mbayise mukwano wange Livingston mbadde naye wano yakkiriza agenda kubeerayo Misa kiyakkiriza okubeerayo ne FIFA Maker namusanze akkiriza okubeerayo bonna agenda kubeerayo ku lwansonga bw'otoobeereyo ng'oli muyimbi ssebo naawe Kabala Suwuli mukwano gwa Ekewuli yategese gundi bw'otoobeereyo manya naawe lujja ku kyolunaku nga nawe tojjukirwa naye nga mwena bakubi bayita mwena bakyali ba AK47 ne ba MC ba Daginais wuyo naye yakkiriza okubeerawo fena kabum